okwogera ku ebyo biba biriwo nga bwe kibeera ne idea zammwe endala zonna ze mwina. Naye nina idea, waliwo ekintu kye njagala ozimba, simanyi bwe tugenda kukikola. Tugenda kugulawo parliament wano, online parliament. Tugenda kugulawo online parliament nga otubuulira, kubanga ebbanga ery'emyaka 47 gyafuze eggwanga Uganda. Tulowooza nti yandibadde ayina walibaddewo ebintu bye tutasobola kuddamu nga gavumenti egenda okuddako tegenda byonoonerako budde ku bbanga lya myaka 40 ng'ebyo Museveni, kubanga senga Museveni abadde muntu omulungi, kuba si buli muntu nti byonna oba obimanyi. Yalibadde mu bbanga lya myaka 40 nga byamanye ebibye byamanye biri munda mu ye abikoze. Nti kale Museveni ebbanga lya myaka 40 yalibadde atukoledde enguudo ezigenda okututambuza emyaka 200 okuva kati nga tetuzzeemu kulima nguudo. Kale yalibadde azimbye amasomero, kale yalibadde akoze amalwaliro. Twagala kumanya tugenda kufuna olunaku olulala nga lwa parliament, buli agenda okuba agenda kuba honorable constituency gy'okiikirira ewammwe biki ebiteredde biki ebitateredde. Tukyazimba idea eyo, tulabe bwe tugenda ogikola. Eyo olunaku tugenda kuba tetwogera tugenda kuba nga twogera ku matters of national importance n'ebintu tulabe, kuba kati tuli mu gavumenti already, tugenda kukwata gavumenti essaawa yonna okuva kati. Ba MP tulina ba MP abamala aboogera ensonga. Tugenda kubeera ne parliament eya ddala wano ku online. Simanyi oba tunagitwala ku TikTok, simanyi oba egenda kusigala ku masimu, simanyi oba tugiteeke ku Zoom. Naye Zoom waliwo kategore y'abantu ababeera ku Zoom. Nze ntagetinga abantu bali abalekeddwa, si wa Zoom si wa Space, naye ate nga naye alina idea. Abantu abo benjagala baleme kusigala bweru, kusigalirayo. Njagala omutendero ogusookerwako kuba ogwa wansi, ne communication gye tusobola okucommunicatingiramu esinga okuba eya wansi, tubeere n'ekintu ekyo, kubanga tulekebwa emabega ate nga tulina ideas ez'enjawulo. So kati mu nnaku ziri endala ezisigadde ngenda bbawaayo olunaku olulala lumu tulwongere ku Friday. Kitegeeza Friday yamwe esigaddewo ey'okwogera byonna eby'obusungu bwammwe biki, naye wali tugenda kuba ba honorable nga tuteesa ekitundu kyo kiri kitya, kiki ky'owulira ng'ewammwe kiwedde Museveni kyakimaliriza, kati tusobole okutambula tulabe, era bw'otukubira otubuulira constituency gy'okiikiridde. Simanyi ekintu ekyo tukitegedde bulungi, kubanga ffe emiti emito bye tukola wano bye tugenda okukola mu maaso awo katono. Nze nazannyanga, mmwe mwazannyako ku bya tata ne maama mwazannyako ku bya tata ne maama, ebyo byankubye emigo naye nga nze sibivaamu. Nayagalanga nnyo okuzannya ebya tata ne maama, naye ebintu bye nazannyanga nze nga ntambulamu ne nkomawo nga ndeese ennyama, kubanga taata yaleetanga ennyama ewaka. Kati nga nange bwe mba nzannya ebya tata ne maama mba nina okugula ennyama ewaka, mba nina okukola ki, kati kyekyandeeta wano ekkata ewaka mbere nga nsobola kati biri byali byakuzannyamu, kati ndi mu bya ddala. Kugambye mutabani wange yaŋŋamba n'aŋŋamba dadi I'm tired of what of Mukyera ndikatula posha ndikatula nengamba no kirabika nasuuliridde obuvunaanyizibwa bwange. So kikyengezaako okukugamba genderera ebintu bye wazannya mu buto ebigundi ebya taata ne maama by'okola. Kati tugenda kubeera mu parliament eno eya wano, obudde bugenda kutanga ba honorable aba parliament eno bali mu parliament eri. Muwulidde bulungi, Mukama abawo omukisa. Ekyo nkiruddeko kubanga mbadde njagala kibayingire bulungi mu mitwe. Teekateeka constituency yo, ojja kutubulira nze honorable gundi nsinzidde mu constituency bweti ewaffe bwekiti bwe kiri. Ne bwe tunaateesanga batono naye nga otubuulidde ekiri mu constituency y'ewammwe. Services za gavumenti ze zigikakatako okubanga erina obbikola. Muyina amasanyalaze, muyina enguudo, muyina amazzi, muyina amalwaliro, muyina amasomero, muyina security, eddembe ly'obuntu, poliisi ekola etya, amagye gabayisa gatya, ab'obukiiko ku kyalo bakola batya, batunda mataka. Chairman omu yatunda poloti mukaaga omulundi gumu, mutubuulire erinnya tumukime tumubaka kumbi ku mutwe. So
tugenda kubeera ne parliament esawa yonna mbateekerateekera olunaku olulala kubanga ffe twogera nnyo ebbanga lyonna ne musigala nga muyina ennyonta y'ebyo ate nga muyina ideas ennungi so mweteeketeeke tandika okweteekerateekera constituency eyo gitunuulire yonna ensonga z'ettaka n'ensonga zonna ez'embeera zonna tujja kuba tubyogerako wano. Okay, kati eyo nga nvuddeyo njagala bannayuganda mubeere b'amaanyi mu mbeera gye tulimu erabikanga. Okay, kansoke mu kino ngenda kuba nga nkyalwanagana nkyalina omwoyo gwa Yuda mweno wiiki tukyali mu wiiki tukyali mu sizoni eno. Yuda buli lw'osoma ebyawandiikibwa ofuna ebintu ebirala bingi nnyo. Ensonga ya Yuda eno ekyaliyo. Omwoyo gwa Yuda guzze gutawaanya politics wa Uganda. Bw'osoma mu myaka gy'enkaaga nga batandika 5-6 nga beeteekerateekera independence, omwoyo gwa Yuda gwatambulira awo. Era awo enkweze beeryamu, enkweze baalya mu nkaaga ze zitubonyaabonyeza otuuka kati. Ate abaatubonyaabonya luli baazaala abaana era baaweerera era bazzukulu baabwe be batulimu kati be baagala otulyamu enkwe. Ekyakola obubi luli Yuda tebaamumanya. Kati omulembe guno gwaffe Mukama atuwadde ekisa nga Yesu bwe yali yamugamba gwe ogenda okundyamu olukwe. Kati omulembe ogwaffe Mukama aguwadde ekisa gulaba ne munda. Bayuda kati tubamanyi ate ffe tugenda kubagamba. Now nkyaddiringa n'omwoyo gwa Yuda olwaleero mu kitabo kya Luka essuula 22 eyina ennyiriri 71 zonna zisome. Ennyiriri zonna ojja zisoma. Nze ngenda kusomako katono okutuuka we nagira ku lw'obudde naye essuula yonna gisome. Then tugenda ne mu Matayo essuula 27 nayo yonna gisome. Gugisome nze nja kukoma we naakoma. Matthew chapter 27 and Luke chapter 22. Then add on biri ebyawandiikibwa by'eggulo bye twasomyeko ku Yuda. Mukama ajja kwongera okubikulira bingi era ojja kuba obimanya. Gyo twabadde mu John chapter 12 then ne tubeera ne mu Matthew chapter 26. Anyway, eyo nvuddeyo. Mbadde mbagamba bannayuganda temutya ebiseera bye tulimu we tuli weewo we tulina okubeera. Just kasita tutegeera embeera bweri ne bwe tulina okugibeeramu ne tuyimirira embeera n'etatusinga maanyi. Bwe tutya oba bwe tulemererwa embeera ne tusinga amaanyi kye kijja okuba ekibi era kijja kuba kizibu nnyo eri ffe eri abaana baffe n'eri Uganda oba future ya Uganda. Naye bwe tuyimirira mu mbeera gye tulimu ne tugiraba ne tulaba bwe tusobola okuyimirira ne tuwangula, ligenda kuba ssanyu lyaffe n'abaana baffe ne future ya Uganda ejja kuba ntangaavu. Awo we wali firimu. Ebizibu byonna ebitutuukiridde bya mulembe gwaffe ate ffe tulina obiyimiriramu kuba n'obusobozi bw'okubiwangula ffe tubulina. Kati tobaako kyotya. N'olwaleero ndeese solution nga njongera ku solutions ennyingi ze ndeese nga nziyisa wano. Tuli kukulonda. Bwe tuba baddala ffenna ab'NUP nga tuli baddala ab'enkyukakyuka ffenna. Leero ngenda kuyogera ku United Forces of Change. Naye eyo United Forces of Change eyo cosmetics. Awo tuba tusiizeeko akazigo. Ekyaddala ngenda kwogera n'ab'enkyukakyuka ab'NUP. Kati kanyongeremu akatonotono kali akaziga akatonotono. Bwe wabaayo ali mu kibiina ekirala nga ddala oyagala enkyukakyuka naye bambi nga baakubikka akatambaala eyo mu ayianyanya. Halo Uganda ayianyanya. Oyinza okubeera eyo nga gw'olimu ayianyanya naye nga tomanyi nti Lukwago wa Museveni. Kati naawe ngenda kuyogera naawe njogere ku munna Uganda ayagala enkyukakyuka.
njagala tutuuze ba leaders baffe bonna aba United Forces of Change tuteese ku kintu kino bwe muba abaddala nga mwagala change n'olwaleero ndeese solution eyamba mmwe naffe naye bwegaana ne mutagikola okubeerwa kwa Uganda n'okununulwa kwa bannayuganda kugenda kuva walala wonna naye mmwe n'ennyumba zammwe mujja kuggwaawo ekyo Murodekaayi yakigamba Esther mujja kuggwaawo bwe muba mutulyamu enkwe mujja kuggwaawo ne famire zammwe naye ffe tujja kununulwa n'abaana baffe bajja kununulwa ne Uganda tejja kuggwaawo kansooke ku bino waliwo omulimu ogwaffe gwe tukoze oguli mu ndeeyo kansooke ngubabuulire waliwo ebintu byensi jana enjogera wano ne bibanga ebyokusaaga abamu ne mutabitegeera kati jjo nabagambye nti Museveni pulezidenti bamukuba emigo gy'omwaluwa mumanyi lwaki bamukuba emigo egunde gye gy'omwaluwa yali yanyiga ka Museveni engalo naye mwenna mwaze mu kabokisi kange nga mumuseka nga mugaba ne bannange pastor yiyaga boozi pastor wayiyiza oguboozi ne gujaawo ssebo mbuno yamunyiga engalo nga munyiga atya ne bannange pastor badde onzise enseko zinzise pastor ne kakati waliwo abakyaseka kati mulaba ekyo kyo muyita mu ekiboozi njagala omuntu okibuuze president ojjo mbuuli yakakwata n'akanyiga engalo n'azifotola bwe kati mwenze bwe mbyogera nga mugamba mbuno nnimba kati nyina ebintu byenzija n'enjogera ne mulowooza nimba mujjukira ebiseera bye nawoninga Museveni era ne mugamba lwaki omuwoninze lwaki omukoze bw'otyo nga tulina ensonga nze nakugamba sogera kintu nga sina nsonga mwakomadde okulaba Museveni nga atambulira mu helicopter mwakomadde okulaba Museveni nga atambulira mu helicopter nejjo yabadde agenda e Sudan yakutte Bombardier gye yagendeddemu omanyi lwaki yagendedde mu Bombardier mbuna you serious weewawo president yanyiga Museveni engalo Museveni akyogera ye yennyini yamunyiga engalo yagenda okumala omutanga omukono gusanyaladde nga awulira abeerawo n'amasanyalaze ne gamuyitamu yamugatta emisuwa puwa obugumba bwonna n'abumementula era bw'olaba ekifaananyi ekyo ddayo kirabe waliwo abantu abakiraddeko bwe kaali kalaleeta engalo president ezize n'azikola bw'ati zonna n'azigaziya bw'ati n'aziwanvuya namu bwe kati oli akabatuke sike kali kenkanyanya konna ne kaggwera mu kino naye lwe kamukwata mwaluwa muganda wange kamuligita nabagamba Museveni tasonyiwa yagamba oyo mwana yanyiga engalo era Museveni ekyakinnyonnyola nga humiliation akiwulira nga Kyagulanyi yamujoga nakati akyakyogera sign of humiliation omulaga nti nkusinga yakanyiga bwe yagamba omwana oyo anjoga omwana oyo yanyiga engalo leka nveeyo eyo wakomadde okulaba Museveni ng'atambulira mu helicopter najja ne mbuuza Museveni nali mmaze okumanya ekiri ku mmeeza ne mubuuza Museveni bw'obanga gwe wawamatula Habyarimana waggulu mu bire olowooza ggwe tosobola kuwanukayo ani abijjukira ebyo mumanyi ekyattisa Jeno Kigundu eyali owa Air Force okuva ebiseera nga Kigundu afudde walozeemu okulaba Museveni mu helicopter emirundi emeka omanyi ekyamugoba mu helicopter kati yagoba Museveni mu helicopter amwagala ku ttaka kati kiri 100% nti ayita ku ttaka kuba bamonitaringa ba KDF Kadama Defense Forces bagoberera buli kimu bakadama bagenda gamono omusajja agenda tukubye emigo bannaye anti mwe muliko confirmed 100% duli yalinga abuza akulaga mbuno ali mu motoka atenga ayise waggulu atenga ali mu motoka kati 100% waliwo ekyamugoba mu helicopter kati aba Northern bypass mu Muteege mumanyi lwaki tebakyabakiriza ku Northern bypass awo nga Museveni atambula simanyi munyonyo side wawa tewaliwo bimuli tewaliwo biki Uganda twagifunda mudda naye mutemumanyi era n'ebyo nabyo ndabanganza ategulula sitegulula ndi mukutega kuba kati eredi agamba ate katuyogera byaki gwendeka tomanyi wajje kiraga kati
aboku northern aboku southern bypass anti waayita Museveni enguudo endala zonna ayinza okulimba nga taliyo naye ze enguudo bbiri abaagala okunyumya ebyafaayo nga mwaliwo temuva ku nguudo ezo anti olwo mugoba mutwala mu bubinnya wakola enguudo ezo gwosobole okudduka emisinde supidi 10 bannange temuva ku nguudo ezo ne babakuba emigo mubeereewo olunaku lumu ekyamagero kijja kutomera kubanga kagenda kuva mu motoka kadduke kaserengete eyo gy'onookakubira enkumbi ku mutwe wakoma jjo okulaba Museveni mu helikopita nkugambye ne bwe yabadde agenda e Sudan yatute bombadi yakubanga ne kakutanda n'omala owanula bombadi yeyo waggulu ne bakumanya ne bakumanya ensi yonna yeekusiba obeera mutujju wansi yonna gwe KDF begenda kusaanawo kiki mbagamba we tulite mulowooza mbumwe muli ku bunkenke mwekka ne Museveni ali ku bunkenke kubanga bino era mbijja ku mmeeza ye nze sibijja walala ye yabadde alina gwabinyumiza era byenjogera sibimanyi biri ku mmeeza ya Museveni wakoma ddi omulaba mu helikopita kye kyamugoba mu helikopita eyamugoba mu helikopita yali amwagalawa kaakati nze mbuuza Museveni are you safe waliwo abasirikale abadduse ebiseera ebyo badduse Ssingo ne badduka ne Mmundu era nabo Museveni mbw abanoonya oba nabeera ba KDF badduse babadde balowooza mbu babadde balina gwe baagala okukolako revenge nga banaakomawo tebaakomyewo ekiri Essingo abaana tebalabikako ate ku luno badduse ne Mmundu bulijjo badduka ng'Emmundu bazireka n'ebyambalo naye bano ate bagenze ne Mmundu kati simanyi oba bali mu bitundu bya Kunozani bypass awo Ntebe express naye bannanga oluguudo lwa Ntebe olwo tulaba nga lwe lusinga okuba expensive mu nsi yonna olwo oluguudo lugenda kubeera n'ebyafaayo Seboggo walukola oddukireko emisinde simanyi mbuno ffe tubeere mu binnya tubeere mu jaamu ebirabo byo bijja kusanga ku luguudo olwo ate Museveni ebirabo byo biri ku luguudo olwo anti mu bbanga tukyayitayo bakutumiddeko banno nkugambye ngenda kuvaana buli muntu agambe pasita ebintu ebyo tewandibyogedde ndeka leka Uganda tugifundemu eyo nga nvuddeyo waliwo ekintu kye tuli mu kugoberera Museveni Kagame ne Salimusale bantu aba balina ekintu kye bakukusa oba baagala kudduka oba baagala kukola ki oba baagala kusaanyaawo nsi eno bali basatu Museveni Kagame Salimusale tekirimu waakusatu bali aba waliwo ekintu kye bateesa naye Mukama atuwa ekisa kikyaganya ovaayo bali aba Museveni Kagame ne Salimusale tekuli waakusatu tekuli waakuna balina ekintu kye bateesa naye kinene oba baagala kudduka oba baagala kukola ki bakukuta naye Katonda nga bwali omulamu wabulako katono kijja kuggwayo so bwe wabaawo ali mu State House Kigali anti nayo twatuukayo dda Kigali State House mukole ku nsonga eyo Mpoma satellite ekola buli ekisoboka State House Ntebe Nakasero mukole ku nsonga eyo Gulu mukole ku nsonga eyo kiki ekiri mu bantu abo abasatu tukinoonye ng'obudde bukyali kuba kinene naye simanyi buli asaba yongera okusaba Mukama atubikkulire ekyama ekyo bwe tukizuula kijja kuba kiwedde kakati waliwo bwana mukulu ow'e Masaka omu njagala okwebaza abantu abali mu ekereziya nga bali ku nsonga ez'eggwanga akakundi k'aba Mpuuga kaguddewo banka omusimbi gutambula e Masaka wano Mpuuga oli omukyala ye ani ogwo gukyala ogwo gwakulanga sefuli ezifumba ku lumbe gwe gwani
ogwo gukyalo ogwo gubeera n'empuuga gwe gwani ne Bwanika. Lydia babiri yani waliwo gukazi guno gwali guweweeta omusajja omutwe kakande n'omusajja bamuyita Nnaku Musana namuba waako wano Juliet Kakande. Batambula bakozesa ekereziya eziri mu Masaka, bakozesa structures za Buganda ne ekereziya eziri mu Masaka okusiruwaza abantu. Bataddewo ebibiina by'abakyala ebyenjawulo okubawa ssente, okubavujjirira miliyoni 2 Kakande ateekayo emu, simanyi gundi 2 kibiina ku kibiina bagabagaba obujanjalo obw'okusiga. So bwana mukulu oyo owessaza ekkulu eri Masaka angambye mwogere ye yanzikiriza omwogera. Okitegedde? Nkugambye bwana mukulu owa ekereziya Katolika Ssaabasumba w'essaza ekkulu eri Masaka ne Ssaabakristu bangambye mboogere. Ensi etegeere nti bo tebabiriimu era temubanyiigira. Naye omusajja yeefudde ow'omutawana mu kitundu ekyo ye musajja gwe bayita Nnaku Musana kuba mpuuga atya abantu. Naye Nnaku Musana yeefudde ekirala asula atambula muba muli awo ng'akonkona n'obubiriiti busabbuuni obuntuntu ku muntu oli owa wansi asembayo atalina smartphone, atamanyi bigenda mu maaso, atamanyi kiki. Mpuuga kyakole Masaka wano omusimbi gutambula nga bw'okiwulira ate bo bagamba baagala kimu ssente. So bwana mukulu ampadde ennamba zino ez'omwami oyo ayitibwa Nnaku Musana. Ennamba ya Nnaku Musana gule ennamba zenna zibawaako naye ne mumulumbamuko naye ne mukomaawo. Ekikumi ye yatandise ddu kigaba mpuuga. Ennamba ya Nnaku Musana eri 0701 34 98 94 070 34 98 94. Eyo ye namba ya Nnaku Musana eya Airtel. Eya MTN eri 0782 34 98 94. So yemu naye ekyusa kodi. Ekyusa kodi zino endala ze zimu 0782 34 98 94. Eyo ye namba ze namba za Nnaku Musana. Ekereziya ebasaba mubataase ku Nnaku Musana. Ekereziya okuva mu Masaka esaba tugitaase ku Nnaku Musana. Ssaabasumba w'e Masaka abatumidde nnyo ne bwana mukulu ne Ssaabakristu kubanga be batudde n'empuuga okuli omusimbi ogwo kati kabakiwulire. Nange bana abasajja anyway Ssaabasumba abatumidde bayira wete mulowooza mbuno byakusaaga mumutaaseeko abasajja abo. Neyo nayo nenvaayo. Waliwo ebintu bingi nnyo nkugambye NUPA ina weeyita ndabyeko ne Kagombe yazuukidde omusango simanyi baguzuukiza mbuno simanyi badda mu kooti mbunga 2 mu meka simanyi mbunga 2 simanyi mbunga meka mbadda mu kooti simanyi NUPA ezanyide ku constitution banna Uganda tebeyagalira mu constitution yaabwe. Naye Kagombe bwe wenyigako bw'oti owulira okaluba nnyo owulira oli wakabi nnyo Kagombe. Bw'obanga gwe wali oddukanya obulungi ekibiina kya NUP nga bano bakiddukanya bubi nga baava ku mulamwa gwa constitutionism ze mugamba simanyi constitutionism. Ekibiina lwe wali okiina nga gwe Secretary General w'ekibiina ne kakati wekiri wowe kisinga okweyagaliramu banna Uganda. Kagombe olina amagezi mu mutwe. Kagombe okimanyi juzi General w'aba KDF yagambye nti anayimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka egenda kumufuula oluguudo emuyitemu. Kagombe osobola okutwesonyiwa osobola okwesonyiwa eggwanga Uganda. Kagombe ojja kuddawo osirwale ng'olowooza mbuno olwana na His Excellency Kyagulanyi.
olwana na bannayuganda miliyoni 10 ameka Kagombo ojja kusirwala nga ba Museveni bakutuma ebintu ebyekisiru olina wojja okuyimirira nga toyina nga Museveni taliiwo. Kagombe weesonyiwe NUP tekyali yammwe. Temwaligirese mu bantu. Eyo NUP kati bagiinvestinzeemu. Abantu bagiinvestinzeemu omusaayi gwabwe. Kagombe genda obuze Godfather kike kya mukakkanya. Godfather akikubuulire. Bwogana omanye kyakakkanya Godfather. Omuvubuka gwe bayita Kunga omujjukira. Omanye kyakakkanya Kunga ng'ojjeeko okumumenyera enju. Ng'ojjeeko Nema okumumenyera enju ye. Omanye kyakakkanya omuvubuka gwe bayita Kunga. Genda obanoonya abo babiri obabuuze. Ojja kutegeera ekikwatagana mu revolution eno. Wakati w'abantu abali mu UPDF abagala enkyukakyuka ojja kutya. Kagombe nkuwoninza oluwoningo olusembayo. Weesonyiwe NUP. Kibiina ky'Abannayuganda tekirina nnyini kyo. Bakiinvestinzemu omusaayi gwabwe. SFC eri kukyalirako obweti. Tokuba ku simu yange. Nkugambye tulina entalo mpitirivu nnyo nakugamba olutalo olunene His Excellency lwalina. Family ye ne opposition abeeyita opposition ezo entalo bbiri. Mujjukira lwe nayogera ku mazzi agabeera mu lyato awo we wali problem. Leero ndabyeko ku Mabike balina ekibiina ekyabwe naye amazeeko programu yonna kusanyuka nga ali n'ekkungu nga discussinga Nuupu gyagamba nti nno yagivaamu bakola ekibiina ekirala. Taayogedde ku kibiina kyabwe Kyagulanyi, Nuupu, Rubongoya, Kafe Kabaagwe. Naye mmwe ekintu kye mudiringa nakyo temukimanyi eyo NUP erina abantu abajagala naffe NRM. Totwogerera ku NUP tolaba nga ndi wa NRM. Nezimala zigwa mu mazzi zombi bbiri oba mu muliro. Nsooka kujja mu NUP nga sinajja mu NRM weewaawo. Kubange bye twalowoozangako nga tetusobola kubyogerera mu NRM. NUP bwe yajja naffe yatugabanyizaako tusobola okwogera bye twogera newankubadde tuli ba NRM. NUP yakomyawo essuubi lyaffe. Kati Kagombe bw'oba oli eyo ng'olowooza mbu nno olwana na muntu omu Kyagulanyi Ssentamu. Nkugambye bw'oba olowooza nti genda obuuze Godfather. Genda obuuze Kunga. Kale, tutandise programu wano kati. Nyine ekiteeso kyendeetese ku mmeeza, kyendeeta ku mmeeza leero mukiwulire. Era kana akantu bwe mukatemayo, mutandikireyo kukatemera mu ddakiika zino. Tukawa abakulu bakalowoozeeko tukatandikireko. 1. Tututte ebbanga lyonna okuva Museveni wabaddewo mwalwana nga mwagala okyusa obuyinza nga tukyali baana bato. Okutuusa lwe tuzze naffe ne tukikwatamu. Ffe emyaka 5 gye tumazeewo tulabye ebingi naffe tulabye ebingi era tubitegedde. Y'ensonga lwaki kati omujiji omuto gwe gukirina. Naye ebbanga lyonna opposition lye mubadde mu parliament tewaliyo kintu n'eki kye mwali musuuziza Museveni. Tewaliyo kintu n'eki wano njogera ku opposition mwenna abagala okujjako Museveni. Tewaliyo motion n'emu gye mwali musinze Museveni oba mu debate oba mu kalulu. Nekitegeeza naye bw'aba yalina byayisaawo abeetaaga nnyo ti bwe muparticipatinga nti mwabaddemu mu parliament ye kimukolera ne bw'aba yababbye ne bw'aba yabamenye emigongo ne bw'aba yabamenye amagulu eyo yenna bamubalanga democracy. Biri ebirala baziyita simanyi occupation hazards simanyi biki.
Kakati tulina ekiteeso kati muli baddala mwagala kujjako Museveni si kyekyo ab'enkyukakyuka mwenna njogera ku bibiina by'ebyobufuzi mwenna NUP nga yekulembedde n'abala mwenna aba opposition mwagala kujjako Museveni tulina ekiteeso buli muntu yenna amaze emyaka 10 n'okweyongerayo mu parliament tukusaba bwe tuti mu mutima mulungi tukyuse strategies kati tukyuse strategies tusobola kukola kintu kye kimwe ebbanga lyonna nga tusubira results ez'enjawulo kati nteesa bwe nti omuntu wenna ng'omaze emyaka 10 mu parliament ekifo kyo kiwe futu soja gwebera komanda tujjeko Museveni anti twagala kujjako Museveni mu parliament yabalema kubanga ekireeta obuzibu bwe mumala okuwangula mwe muba mu celebration ez'okuwangula kwammwe nga ekintu kigenda mu maaso nga ffe tusigala tubonaabona ffe tumaze mu struggle emyaka gino gyonna tetusirisangako kadama mu kiyumba mumanye emikalafa gye tuyina ku mulimu mumanyi sente ze batusala ku mirimu olwa struggle nga bakukwatidde ku simu naye neera ne batuuka ne bakuvaako ne bagamba oyo mumulekere essimu ye oyo mumulekere essimu yagwa eddalu buli muntu wenna ng'owezezza emyaka 10 mu parliament beera komanda w'ekifo ekyo tugireyo futu soja gw'oboleeta omufronting mu mutima mulungi tetwagala tusike muguwa mwagala kujjako Museveni si kyekyo tutandika ne Zaake kubanga Zaake tumwagala nnyo omanye ekintu kyonna bwe tutandika ne Zaake bamanya nti no tuli serious nteesa buteesa siragira ndeese kiteeso Zaake kimuwe obudde okubeera komanda wa Mityana kujjako Museveni operation kujjako Museveni ba MP tubetaga wayi anti tugenda kwata obuyinza tugenda kwata buyinza bwe tukwata obuyinza president nga yakakwata obuyinza abeera n'emirimu egiwera miliyoni 3 emisava mwabawayo ebifo byammwe mwe musoko okujjako kye mwetaaga iffe tujja kulya kaabuyi tetufuddeeyo temulaba nga twagala nnyo olutamaguzi twagala nnyo Zaake be tutandikirako kiwe lutamaguzi time okubeera komanda wa Luweero ne Nakaseke atugireyo futu soja omwayi n'ebbaluwa ya mukaaga tugambe nti ono yenze Zaake atugire anti tugenda kujjako Museveni si kyekyo nedda atasigale yatya bwe tuba bakukikola tulina kuba uniform ne Zaake yakamala emyaka 10 gimumala kubanga tugenda kwata obuyinza bwe tukwata obuyinza Zaake agenda kubeera minister kubanga bwe tuba tetukutte buyinza ateeka okubulwanira namboza atufunireyo omuwala omu oba omulenzi omu atugambe nti emukono wuuno kubanga bwe bagamba nti anti era nabo tukwata obuyinza president alina okuba na gundi n'abantu si mwe mutegeera mweka ffenna tutegeera mufune buli omufunayo so ani muwanga Kivumbi tufunireyo omwana omwe Butambala otugambe nti ono nze ndi muono kikusobozesa okomandinga obulungi Buganda bwe baba tebasobola kukikola kitegeeza tebali mu kujjako Museveni kubanga bwe tuba tugenda kujjako Museveni ebifo bwebiri bingi nnyo ebyokutandikirako ebitali byaba MP president abayina bambasada ajja kunoonya bambasada ajja kunoonya ba minister ajja kunoonya baki mmwe musooka abawaayo ebifo byammwe Semujunganda abeere komanda wa Kira Segona abeere komanda wa Busiro buli owa United Forces of Change awulira nga waddala nga nedda mbuuza tugenda kujjako Museveni kyekibuuzo ye tugenda kujjako Museveni mu kalulu bwe tuba tugenda kujjako Museveni bino ebifo tubiwe ba futu soja waayi Museveni bwe kamutanda n'abanga atubbye ba futu soldiers ne basobola okuwayo ne bagamba tetugenda genda mu parliament nga Museveni tavuddeeko mmwe luli kyabalema twaba testinga luli kyabalema ne mutugamba mugenda gendayo mulwane mu mujjeko ekisanja bbu kakati bwe tuba we mugenda otegeera nti aba bantu tebali kukujjako Museveni tewali agenda kuwaayo kifo kye
bwe mulaba baganye ekintu ekyo bwe mulaba baganye ekintu ekyo tebali mu kujjako Museveni kubanga mu biseera ebyo tubera mu mixed feeling Museveni atubye president ali munda ewuwe bamusibiddeyo naye mukono tusanyuka kuba Nambooze ayiseemu tusanyuka kuba NUP efunye ababaka 50 mu okitegedde bampuuga bwe babanga bali riyo nga bachange mpuuga kabonera agireke wa kimaani mukungwe kati buli ana tebasobola kubiwaayo waayi bakolera Museveni bali ne Museveni twabagambe ebintu bye twakasuuza Museveni muntu wa bulijjo yabimusuuzizza ensonga ezikoleddwako ze tukozeko muntu wa wansi yazikoze ba MP batumenyera bwerere wakiri tutwaleyo bakana kambata tutwaleyo abana ba foot soldier bagendeyo for the first time mwe mwabusomerawa nedda mwenga mwabitegeera ate kirungi tugenda kujjako Museveni si kyekyo na mutima na bidi nachi muwanga kivumbi yakwata akintu ako tugenda kikola na mutima na bidi nachi aha Museveni tugenda mujjako na bidi beera komanda wa Buganda ekyo kikumala tewesimba we butambala kubanga mu government empya ogenda kuba minister wa finance gwe Kasejja waffe ato yagalobwa MP bwaje Teacher Nambooze ogenda kuba minister wa internal affairs si kyekyo gwe minister wa internal affairs era gwe minister wa internal affairs tewesimba we mukono nkugambye kitandike ne zaake ne Lutamaguzi kati mwe kamba bulire mu Uganda teriyo kitiibwa kati si impossibilities nedda anti bwe biba tebisoboka kitegeeza bye batugamba bya bulimba lwaki tebawaamu ku bafutu soja nabo ne bakikwatamu kuba bafutu soja basobola okusalawo ne bagamba ffe tetutuula mu parliament nga president waffe si yaliyo kati bano nga babadde bakomanda nabo bahonorable MPs bafutu soldiers ababa bayiseemu ne babeera ba gundi n'owulira Uganda bwekwata omuliro paka nga Museveni agenze naye bo oluwangula ng'oluzungu lutandika bogera oluzungu lungi nnyo nga bagenda mu technicalities nga bagenda mu biki no bwe kiba si kyekyo mukimanye muzukuke musituke mweraliikirire musituke mweraliikirire tutandike ne zaake twogere ne zaake akirize twogere ne Lutamaguzi asirike akirize tulaba omulala agaana kati mu Uganda tewaliyo kitiibwa nkiddamu mu Uganda tewaliyo kitiibwa Uganda wasigaddeyo ekitiibwa eki omuntu alijjako Museveni kati okujjako Museveni kitiibwa ekiwedde emirimu kati lwaki bwe babanga bali serious nga tebenoonyeza byabwe tebenoonyeza musimbi tebali ku bya for God and my stomach ng'omaze mu parliament emyaka 10 and above lwaki obeera tokkiriza kubeera komanda w'okujjako Museveni ku mulundi guno bwe kaba nga kana akalulu kanjawulo ku bulu bwonna obwali bubaddewo kale eri oyo omuntu abadde mu parliament ekisanja kimu ye tumuleke tumuwongereyo kimu gwe tuba tutandikirako ne bafutu soja nga bayingiddewo batandikire ku oyo abadde ow'ekisanja ekimu ab'ekimu bo tubaleke kale naye abo ng'omanyi obadde mu parliament emyaka 10 okudda waggulu beera komanda kuba constituency ekumanyi eggwanga likumanyi oli mugundiivu nnyo gwe tuleetera omwana otugambe nti yono olw'ensonga eno neeno otambule naye okomandinga akalulu okuva lwe katandika mpaka lwe tugende entebe mu ntebe bwe kiba si kyekyo ate eyo ensonga mugiteke ku meeza ya president bw'oba weesimbawo dda tokomawo bino byendabaani ow'ekitiibwa Ssebaggala yatufuga emyaka 2 ayagala komawo simanyi Kawempe North nedda sebo Lukwago obwa road mayor buweeyo bw'oba Lukwago ng'oli wa ddala ngoyagala enkyukakyuka obwa road mayor buweeyo buwe futu soja gwe kwata futu soja ogwo omuwe obwa road mayor obwo ffe tujja muwa
okomandinge Kampala. Anti tugenda kujjako Museveni. Gwo genda okubeera Ssaabalamuzi oba Attorney General mu gavumenti empya. Tetugenda kujjako Museveni. Nedda tetugenda kujjako Museveni. Gwe Ssaabalamuzi mu gavumenti empya. Lulu ovulo. Kati gwe Kyaludi Meya kireke. Nsaba busabi president ne secretariat mutuule mulowooze ku nsonga eyo. Bannayuganda bwe bibanga bwe tansirike. Ekyo no sikyogedde mu mutima mubi. Labayo. Kubanga ebbanga lino lye tubadde mu nkyukakyuka eyaddala. Iffe tusinze okunyigirizibwa. Aba omuntu wa wansi yasinze okunyigirizibwa. Labayo ebigambo bino. Ono Nsamba Oshabe. Nsamba Oshabe wakamala mu parliament emyaka 10. Naawe gwe omu ku batalina kudda tokomawo. Beera komanda we Kasanda. Beera komanda wa Mityana ne Mubende. Gwe ne Zaake. Beera komanda weeyo. Musobole okumakinga sure nti structure zonna zitambula bulungi. Ate paka Museveni alina ovaako. Kubanga emirimu emisava giri nga tukutte gavumenti. Wulira wano. Tunaakaaba mpaka ddi. Mani nadenga manyi tulina abaana bangi abaasiibwa abantu ba gavumenti. Mbadde sifunangako mukisa buwulira ku bigambo byabwe. Naye baleero tugenderera okweruzira maximum prison. Loopa abaana n'abayita bonna bayitirivu bali eyo. Ne bajja buli mwana n'atandika okwogera enkwata gye bamukwatamu n'ebikolobero bye bamutuusaako. Bannange byeraliikiriza. Era bw'owulira nti wano waliwo regimu eyisa bwetyo abantu obubi bwetyo. Bannange kyannaku nnyo. Abaana batunnyonnyodde engeri gye babakwatamu nga babasibako omusango gw'obuyeekera. Nga bakusangayo bakusanze ne bakukwata ne bagenda bakugamba nti isimaawo. Awo wennyini bo nga be bamanyiwo ne woolina okusima ne bagamba nti emundu gikwate ogulage ndi gamba nga bagikatekako. Batugambye okubajja eyo babakuba ne baboonoona face ne babafumita ebyuma mu bukabina ne babakuba ensigo zaabwe obusajja bwabwe okwagala okubafiirako nga babagamba ekintu kino balina ekibinja kyabayeekera kye ba coalition manya forces of change ekibiina kyabayeekera ekitawulikikangako wonna abatalangirirangako wonna naye nga balina abaana be balina mu gundi eyo ne bakwata abaana nga babuuza ku kyapulaani za Kyagulanyi ne baagala okubakuba okubafiira ku bavubuka nno. Ekinnumya ennyo waliwo omuvubuka alina famire y'abantu 5 baganda be nga kuliko n'omu yajjingira ekkomera nga myaka 16-17 ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera obulamu bwe bwonna buggweredde waabwe baakamala mu kkomera emyaka 5. Ne General Museveni ne abasajja bo mwitulowoozesa bingi nnyo ku ggwanga lyaffe ekubanga ekkomera erina okubeeramu abantu 20,000 erimu abantu 60,000 n'ekitundu kumpi emitwalo emirala 37 bantu ba political prisoners basibiddwa ku bisangosango abaganiddwa okuweebwa bbeiro abantu ne babeera mu kkomera emyaka 5. Era Museveni tusaba weekube ku mutima ota abaana abo newankubadde tugenda mu kalulu kuba tumanyi mu kalulu era ogenda kukwata abalala bangi tukusaba weekube mu mutima ova ku bannayuganda. Ensi eno yali ekwagala nnyo naye kati laba we tutuuse. Tutandike kwegayirira Museveni ngono bwamwegayirira. General Museveni tukwegayiridde abaana baffe tajja bata. Tulina obusobozi bwonna lwakuba tetubukozesezza. Tulina obusobozi bwonna obw'okuggyako Museveni oba tutya ekkomera ly'abantu 2,000 n'ekitundu lirimu abantu 6,000. Abaana bali eyo omwana oli omuntu wa wansi yasinze obonaabona mu kisanja kino nga mutugamba mugenda mwagala kutununula mwagala kujjako Museveni. Bwe muba mwagala kujjako Museveni diru yino
ebifo mubikwate mubiwe ba foot soldier buli muntu tulage yo muntu wogu gwe tugambe nti ndeso ono oba mutabani wo oba mwana wo oba baba wo oba mutowo gwe tuwe yo foot soldier omu tugambe yuno mu commanding olutalo luno mu concentrating ku kintu eki kya kujjako mu 7 tewali bwogenda kujjako mu 7 nga bagenda kukulonda obeera otulimba kati tutandise process ya protest vote ngamba mu abagenda mu kalulu njagala na mwemba wa magezi ageno gatambula bino si byenjogera njogera ku ya protest vote etandikire wano if not NUP yekitekewo oyo yenna agaano okukikola mu NUP taina mu kadi basale diro bagende ku luddo olulala banoonye kadi endala oba bajje independent ensetegere nti abo bulijjo be bakolera mu 7 president jawaka keka jawo carpet wansi wali yebisaniko president jawo carpet kino kya buntu tekiri mu constitution ya NUP kya buntu bwe baba bali mwensa ba concentrating ku kintu eki kya kujjako mu 7 waliwo abantu aba concentrating ku kujjako mu 7 wano ku media ticha lumbuye okimanyi nti no lumbuye asula mu mpuku basobola okutuma lumbuye takiwona n'omunoonya na gundi nakubula n'ebyo kukola byafa buli kimu kyafa na concentrating ku kintu eki kujjako mu 7 nze nno nyina akalimu ngenda n'embyanzayo n'enkomawo n'enkomawo waliwo abantu ng'obulamu bwabwe bwonna buli kujjako mu 7 misana na kiro wulira abaana abali mu makomera tebeesimbyewo tebalina kifo kye beetaaga be bajjudde mu makomera gwe tukuwadde emyaka 10 20 ameka ng'oli MP si mu bubi mu bulungi okutulaga nti muli naffe tewali MP yafiira mu struggle ba foot soldier bafudde okuva struggle eno lwe yatandika obanga ffe tuwaddeyo obulamu lwaki mutemuwaayo akafo obufo president waliwo carpet gye balinyeeko olabe bye batadde wansi wa carpet omuntu asale dira gavumenti mbadde wa NUP ngenze no kubanga NUP tena democracy etumye gundi asala agende ensi yonna etegere nti oyo ekimututte akolera mu 7 tulabo bana akomawo owekitiibwa deputy president Buganda region Muwanga Kivumbi commanding Buganda ngo concentratinze ku kintu eki commanding Buganda kujjako mu 7 watugambye ne Buganda yokka esobola okujjako mu 7 eyo task ekumala kubanga bwe tutuuka gwe minister wa finance atobwa MP bwe butambala obeera okyabwetaaga obwo buwe foot soldier olaba bwe twetegekera protest vote ne mu 7 bwatwetegekera mu 7 ali mu kutwetegekera tolowooza nti twetegeka teyeetegeka kankubuuze buli munnauganda wenna ali mu America olonda mu America oba oyina ebisaanyizo by'omala okutuukiriza okulondera mu America buli munnauganda wenna ali ebungereza olondera ebungereza oba olina ebisaanyizo by'oyina okutuukiriza okulonda okubeera omutuuze wa bungereza otuukiriza ebisaanyizo osobola okulonda si buli aliyo nti naalonda lwaki Uganda buli munyarwanda buli mulundi Uganda alonda olowooza lwaki baasi ziyingiza enkya n'eggulu nabo bali mu protest vote nkugambye ekintu kye bali mu kulwana nti n'ababaka ba parliament ku luno NUP teyina kugira wakiteyina na kumalira mu kyakubiri nkugambye bajja kulangirira akalulu baagala okukikola nkubulire enteekateeka yaabwe kubanga tulina okutunula eno n'eno bateekateeka nga president waffe Kyagulanyi bajja kumulangirira mu kifo kyakuna oba kyakusatu era batandikirewo anti yakola bubyo gundi ogoba mpuuga yalina strategy omanye ngeri mpuuga gye yali owa Buganda yalina eddoboozi lya Buganda yanyiiga kati olw'okugoba mpuuga kyavudde akola obubi baleete ebisitole owulire n'obulumi bungi nnyo kubanga mumalidde mu kyakutano nga buli mubaka alina gwe walowoozezaako yenna yagudde nga batubbya akalulu n'ababaka ne bababba ekirala okimanyi nti obukadde 10 bwe baatutte
babutaddeko mbuno okubebaza emmwanyi n'etteeka lya court martial naye okimanyi wakati wa November ne December basobola basulako amendment wakati wa October ne gundi awawaawo bwe tuba tutuuseeyo mumanyi bagenda basulako amendment y'okulondera mu parliament nga Museveni alina kutuula atuulaza nye mapeesa gaba MP bokka nga ye wakulondera mu parliament okimanyi nti ekikumi ekyo kye baalidde kyakulondera mu parliament oba tokimanyi naye wano ne bakisiigako akaziga akalala era ffenna tubadde tukidibatingira eno okimanyi nti kyakulondera mu parliament Museveni talina gagenda kuleppuka nammwe mu kampeyini ate akisulewo ku ssaawa esembayo nga tulina kulonda babaka ba parliament ba RDC ba DPC ba ISO bani bakole ku kyokulimitinga speed ya Nuupu mulyoke muwulira ababaka ba Nuupu bwe bagwa mutuuke mu parliament okulonda nga okimanyi waliwo constituency enkaaga ezijja kati okimanyi Museveni ayongedde okukola gerrymandering waliwo new constituencies over 60 of them ze bagenda okugatta kuzibaddewo over 60 constituencies over 60 empya ezigenda ogunjibwawo kati ezo empya ezigenda okujja abamu ku bo bagenda kujja independent gundi unopposed era okulaga nti Museveni wamaanyi nnyo bajja kugamba tubadde tetunatuuka mu kalulu naye ababaka 12 aba NRM bonna bazze independent bonna bazze unopposed okumanya NRM yamanyi yeyongedde amaanyi ababaka 10 bazze nga tebavunaganyiziddwa kaakati ekyo kitegeeza already Museveni awangudde nga bwe tubala protest vote ne Museveni tumubale buli gwe olaba ba member ba parliament gundi abatadde ebikono mbuno tebalide 10 Museveni yabataddemu eddobo lye 10 kye bwe paba bagenda kuyisa ekiteeso ky'okulondera mu parliament lwaki abanyarwanda buli munyarwanda ali e Uganda alina endagamuntu akkirizibwa okulonda Uganda yokka ate nno waliyo omuyindi ali mu Uganda oba ow'eggwanga eddala oba omunnakenya ye nga talonda lwaki omulundi n'omunyarwanda mu Uganda alonda nga bw'ayagala why osobola okukinyinyonnyola lwaki abanyarwanda balonda mu Uganda nga bwe baagala lwaki balina endagamuntu ze Uganda nga bwe baagala buli alina endagamuntu abeera citizen abakkirizibwa okulonda kubanga polling station ye ebeera mabega wa ndagamuntu eyo Mukama atuwadde ekisa okulingiza ku biri mu bisenge by'amakolero ga waaka waabwe now bamemba ba parliament ffe tuyiyeewo omubiri abaana bajjudde mu makomera nammwe nga bwe mwogedde mwagenzeyo ne mubalaba kati mutukole bwe muti kubanga nkakasa bafutu soja tebayinza kuyingira parliament eyo kuteesa nga president waabwe si yali ku ntebe ate mwe mukisobola ate awo kiba kinyumira ddala kuba mmwe mubeera bakomanda kati njagala Museveni ekintu kitabe nga akwate Nambooze emukono akwate Zaake akwate Muwanga Kivumbi Butambala akwate Rutamaguzi akwate Semujunganda akwate Segona waffe omulungi ennyo akwate ba leaders bonna akwate Lord Mayor waffe omulungi ennyo nga Lord Mayor ekintu akiwaddeyo nga ye komanda wa Kampala tulabe bonna bw'abagalira tulabe obanga Uganda eneesirika ng'okutte ku bakomanda protest vote Bible egamba bweti 1 Peter chapter 4 verse 17 isn't it so omusango gutandikira mu nyumba omusango gutandikidde mu nyumba mwennyini bwe tuba bakujjako Museveni nga tuli serious tupreparinga abantu eyo press conference nemala etuula ku kitebe wali ekavule ne bakyogera ne bagamba protest vote etandise leero nti tukanyiza ffenna kuffe ffenna be mulaba wano tewali agenda kudda ffe ba commanders b'okujjako Museveni olwo olunaku Museveni ajja kuba agudde 60% tuba tunonayo only 40
tuba tunonayo only 60% Museveni abeera ku ttaka. Ekyo kijja kwenajayizinga abantu bakakasize ddala nti ddala kati tuyingidde mu kujjako Museveni. Naye bwe muba mubikola politics as usual. Njagala okuwaninga NUP temuzanyisa chance ya muje muina ku luno. Kawanga Semogere yagizanyiramu negenda bwetyo. Sebagala nagizanyiramu negenda bwetyo. Besigye nagizanyiramu negenda bwetyo. Ebigere ebyatwala Anania tebitwala Safira. NUP ekigitasiza mu kimanyi okutuuka kati nga y'amaanyi yeeyongera kuba y'amaanyi. Why? Kubanga ekola bye batakolangako. NUP ekigifudde y'amaanyi buli kadi gyeleeta ku mmeeza ne bwebe yagala okufaanana n'eyabali erimu ekirala ekitabangawo. NUP bwe yazimba ekitebe ekinene ne mu bitundu byonna nga yesinga omuntu yamanya nti NUP is here to stay. Bamanya nti nakugamba bw'oba oyina omukyala n'owasa omugole obugole ne buggwako. Omukyala oyo omwami oba oli mu nnyumba weeyibakiriza bw'otyo olyawo nti omanyi ffe tuba tulina gundi ebizibu byaffe. N'olengera mu ddirisa ng'omukyala omugole yeetisse ekinywa ky'emmwanyi. Ali mu lusuku asimba emmwanyi. Oba obadde weebisesuuka tekako ne bulangiti. Kasita olaba omukyala ng'asimba emmwanyi oyo waali. Kati gwe weebake. Weebake okuume bulungi awaka ono omukyala waali. Naye omukyala bw'amalanga obugole n'omusanga ng'akutte kafayira ali mu kufayiringa njala. Obugole buweddeko akubuuza fayira. Akubuuza saaluuni. Wa wali enjala ennungi. Akubuuza kaviiri. Dduka. Bulangiti gyejjeeko, essuuka gyejjeeko, fuluma dduka essatu gyambalire mu kkubo. Anti Bayibuli egamba nti omukyala azimba ennyumba ye. Ate n'agijjuzaamu ebintu amagezi g'omukyala. Okimanyi nti omukyala yazimba ennyumba. Sulemaani yakyogera. Nkugambye omukyala bw'omusanga ng'ali mu fayira. Dduka. Kati NUP kasita yasimba emmwanyi. Bannayuganda ne bamanya nti ono waali. NUP mukole ekirala ekiyambye His Excellency Kyagulanyi. Buli move gyakola, buli target gyakuba bw'ati atukuba ku mitima. President ne bw'aba tayogedde naffe wano amanyi okucommunicatinga n'emitima gyaffe. Era ali kuli bw'ati kyovulaba buli lw'omusinikirako ebinyo ofuna problemu. Kuba buli move gyakola atukuba ku mutima. Buli move gyakola yeeyongera kukwata ku mitima gyaffe n'atuula n'akajjala bwevvu. Tosobola mujjako. Anti tugenda kwata government si kyekyo. Bannange tukanye tugenda kwata government 2026 nga bwe mugamba. Ku mirimu emingi ennyo government gy'eba erina ate kana akafumu kaagazaaki. Bw'olaba bakalemedde tebali mu kujjako Museveni. Nkugambye kati Mwanga Kivumbi nga yawangudde Buganda. Ng'ebirala bikyaganye bigenze bubi babirangiridde bulala. Tasobola kusitula Buganda. Ekyo Mpuuga yakitukola mu kulonda okuwedde. Era bwe beekubira akasimu owange gwe muwango oyiseewo nze nange emukono mpiseewo ate Ssemujju naye ayiseewo. Okay. Kakati kiki tusinkane. Anti gamba abantu nno bakakane. Era kyendiko mbagambye. Bakakane. Ate ani omulala waayiseewo. Gundi naye ayiseewo. Nsaba w'ekitiibwa Nambeshi. Kwata futu soja Masaba. Omuteeke yeeyo. Ne bafutu soja abalala olidinge Bugishu. Nsaba busabi. Tulaba Omunyarwanda wagenda okuyita okulonda nga tetumumanyi. Omunyarwanda ajje mu layini ekyo kigenda kuwa chance okufeffeta buli kamu. Osanga Omunyarwanda ali mu layini ye Bugishu mumugyemu empale nga ayina ekikuta muleete Jambiya. Mumusale embalo.
Omunyarwanda azisimanyani alondera ate Bugisu. Ekyo kijja kuwa time okubeera ng'oli ku kalulu. Kati bwe bageza okukakwatamu osimbule embaale. Ositule eggaali ogijje embaale. Buli omu asitule eggaali agijje gy'agijje. Paka ntebe mu ntebe. Bwe banaaba tebabikoze mumanye nti giri emitwalo 3 ekitundu gye bagambye egiriyo. Bagenda kuyongerako 5 emirala. Juzi sekandi mumulabanga Kataala. Nayo gogusajja ne banango ba sekandi afaddi. Mbwero lwalero twebaza sekandi olwalero. Awaddeyo ettaka bazimbeko poliisi ne kooti ne prisoni. Ero lwalero abikwasiza. Masaka terina malwaliro. Owaayo kuzimba komera. Yo babike byaliwawo gundi awe byanvuganga supidi eryegulire nesiryogerako. Sekandi yawaddeyo ettaka yika 5 kuzimbako kooti kuzimbako komera. Kiwanuka sekandi gwe mulowooza mbuno yasiimuuka. Ero lwalero awaddeyo mu butongole abikwasiza IGP. Bazimbeke komera. Mu Uganda ekintu ekikola kiri eki makomera. Ago go bakunona oba oyagala oba toyagala bakunona ne bakuteekayo. Abakyala bazaalira ku ttaka mu malwaliro. Gende Wakiso ku ddwaliro ly'e Wakiso wano Wakiso. Genda ku health center ye Wakiso. Wakiso mu tawuni okuliraana ekigundi. Wakiso wali mu tawuni wennyini. Genda olaba abakyala bwe bazaala ng'embizi. Bazaalira ku bikutiya mu nfuufu ku bibuloka ebiwundo ku ttaka. Abakyala bwe bazaalira Wakiso. Sikugambye genda Kapira Byongo, sikugambye genda Kabale, nkugambye gende Wakiso. Gende Masaka. Sekandi bwe yanoonyeza ekirabo ekyokuwa bannamasaka yagambye babazimbire ekkomera. Bwe guvaawo nga gwefuula oguyungwe. Mbu twegayirire Gen. Museveni atuwa abaana baffe kuki? Twegayirire Museveni atuwa abaana baffe kuki? Teri kwegayirira Museveni kutuwa abaana. Nedda. Museveni abaana abasibe tusituke tuddemu amagezi agajjako Museveni. Ensonga eyo ngiruddeko mugirowoozeeko tugitwale ku mmeeza President ajjewo akagundi. Mugenda kulaba wulira bakasibante kasibante okimanyi kasibante alina kaadi ya NUP membership card. Olwamu mafulaga ayogera NUP ebikikinike teyajjanga alina omutima gwa NUP yali azze kufuna kifo. Yali azze kukima bwa memba bwa parliament. Ne kakati tubalabiraawo Mabike yali anonye ki kadi kyokka membership agiyina yali anonye fulaga bwe baje mumma atatogerera ebikikinike bwe bagenda tetuliwo. President mukwano jawo kapeti balina kye balinyeekaawo. Eyo motion mwegalire mu kasenga abakulu mwekka mu kiteeseeko buli ow'emyaka 10 mu mutima mulungi aweeyo ekintu ekyo abeere komanda. Tukutikidde engule kuba kati kino kyekitiibwa ekisinga obwa MP. Kiki kye mwesibira ku bwa MP nga ffe twagala tubongereyo tubajja ku bwa faza tubawa bwa kalidinaali. Lwaki temwagala bwa kalidinaali? Naye bannanga obutali bwenkanya buli awantu wonna nawulidde eggulire erya paapa. Naye bannanga ab'NTV n'ab'ebitivi bye Uganda mwina amagezi mu mitwe. Buli sawa batubuulira ebizuuse ku paapa, ebizuuse ku nfa ya paapa, ebipya ku nfa ya paapa. Bipya ki ebizuuse ku John Bosco Kibalama?
bipya ki bye muzudde ku kanatta bipya ki bye muzudde kuddamulira bipya ki bye muzudde ku baana 18 abaabula ebipya bizuuse mbolwalero Uganda kintu kyantiisa nnyo Uganda tegenda kukiikirirwa mu bakalidinaali abagenda okulonda papa kino kizza oluvannyuma lw'okuba nga kalidinaali wa Uganda asobye emyaka 8 kubanga asobye emyaka 8 takkirizibwa kulonda papa kalidinaali ow'ekinana takkirizibwa kulonda papa naye ate papa akkirizibwa okubeera ow'ekinana obugalo bannange obutali bwenkanya buli mu nsi kalidinaali bwakaddiwe nnyo naweza 8 aba takyasobola ebirowoozo bye tebabiyimirirako ku kulonda papa naye ate papa asobola okubeera ow'ekinana bannange omulembe gwaffe gwe gugenda otereeza ensi omulembe gwaffe gugenda kutereeza ne Vatican Ukraine yeina kalidinaali wa myaka 34 simanya 38 muto kalidinaali asusize ekinana takkirizibwa kulonda kuba ebirowoozo bye ndowooza tebabyesiga kubanga asobola okulonda papa naye ate papa yasobola okubeera ow'ekinana ate ne kalidinaali asobola okubeera kalidinaali mu nsonga ze Uganda kati kalidinaali atasobola kulonda papa asobola atya okukola ku nsonga z'eggwanga lye naye bannange ekereziya namwe nno nawulidde liri eggulire ne ŋŋamba leka nve ku bukatuliki bajja kugamba ngudde eddalu eggulire lye waliwulidde nkugambye Miriam Matembe yagenda okweyimirira His Excellency Kyagulanyi mu kooti anti bwaweze 8 aveeko bwaweze 8 aveeko bwaweze 8 aveeko wamma wulira Sister Rose wamma nkutumidde wulira Miriam Matembe yagenda okweyimirira President Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba asusizza emyaka mingi egyo simanye emyaka 6 mu emeka sonyi mbuno 7 mu emeka tajja kusobola kumuleeta mu kooti ajja kwerabira olunaku olw'okumuleeta mu kooti kuba akuze nnyo yensonga omulamuzi gye yawa mu kooti nti Miriam Matembe takkirizibwa kweyimirira muntu ali ku musango guno kuba Miriam Matembe mukulu nnyo ayiseeko tasobola kuleeta muntu mu kooti naye nga President aliko afuga ebiseera ebyo baali bamuyita Museveni ng'ali mu myaka 12 omulamuzi ngakkiriza nti Museveni asobola okufuga eggwanga naye Miriam Matembe tasobola kweyimirira muntu kubanga akuze nnyo ayina 65 obugalo kanve kwekereziya kuba kakati Sister Rose kirabika zibuuseeko Sister Rose wa Mansonyiwa nze byekereziya mbivuddeko ngenze mu kigambo Sister Rose mpulira atandise okyamuka wabula Sister Rose olabika oyagala okunkuba omusekuzo ku mutwe kansirike ne Sister Rose baddaye nze eggulire lyabadde ku NTV kati nange nentandika oddirowoozaako ne ŋŋamba kalidinaali tatukiikiridde kwegamba emikisa gya Museveni okubeera papa gyeyongedde okukeewa banna Museveni nno n'ebizibu bikujjiridde naawe Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkukoowola okosomesa oyigize batabani bone bawolabo ekigambo kyo kino kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibaleegala n'ebala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina tuli ku mwoyo gwa Yuda Iscariot ekintu ky'okulyamu ensi olukwe ekintu ky'okulya olukwe kirudde nga kyekitawaanya eggwanga Uganda politics wa Uganda awo we wabadde problem waliwo omwoyo ogwayingira mu politics wa Uganda nga bwe gwayingira mu Yuda omwoyo ogwo gwajjira ddala nga bateekateeka ebyobufuzi ebyo ebyebibiina nga tufuna independence ebyo mubimanyi bulungi ebyatuuka ku Beni Kiwanuka n'abalambulula bulungi ekereziya njivuddeko bannange Aida ekereziya njivuddeko nze njogeddeko bwogezi mpitiddewo buyitizi katono ekintu nakiwulidde buwulizi ku NTV bannayi mundeke nentandiko kirowoozaako ne ŋŋamba kikola kitya bannayi mundeke bannange nze omutwe gunnuma mundeke nze njogeddeko bwogezi leero teri kwebaka muganda wange ekereziya njogeddeko yaki
Luka essula 22 wulira essula ya 22 awo embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa bani bano abeeroose bannaye kiri mu comment section eyitibwa okuyitako yali ena essula ya 22 awo embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eyitibwa okuyitako yali enaatera okutuuka bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta kubanga baali batya abantu awo setaani n'ayingira mu yuda ayitibwa Isukalyoti eyali ku muwendo gw'abo 12 katusooke tusimbeko wakati awo setaani n'ayingira mu yuda eyali omu ku muwendo gw'abali 12 setaani n'amuyingiramu ebyobufuzi by'eggwanga Uganda awo we wali problemu NUP President Kyagulanyi Ssentamu wulira waliwo abali ku muwendo gwo ogw'12 boyina wano ng'olwedde setaani yabayingiddemu olwedde setaani yabayingiddemu nga bwe yayingira mu yuda setaani yabayingiddemu nga bwe yayingira mu bajjajja baabwe mu myaka gy'enkaaga ne balyamu Beni Kiwanuka olukwe nkugambye batulaga nti ekizibu kya Uganda bibiina byabufuzi ebulamu ebibiina by'ebyobufuzi ebipya nakati bali mu kukukuta baligestalinga ebibiina by'obufuzi wano na wali tuyinza okutuuka mu kulonda tuyinza okutuuka mu maaso awo bwe tuba tutuuseyo mu gwe 10 mu gw'emmeka ne muwulira ebibiina by'ebyobufuzi ebipya nga 8 ebipya ebiba bye mutamanyi nawe bitambudde kutuuka awo naye Bayibuli yagambye nti ebyo tebabikola kubanga balumirirwa babikola kubanga babbi bannange Yokana ya reporting statement eri ebyo yabikola kuba mubbi Bayibuli egambye setaani n'ayingiramu omu ku abe 12 yuda setaani n'amuyingiramu ebirala byonna bye yaddamu okukola awo byonna ng'omulaba nga ali ku ttiimu tebyali bya ttiimu akaseera ke tulimu kaseera kazibu nnyo Yesu ategeka embaga ey'okuyitako embaga ey'okubanaaza ebigere Yesu agenda babuulira ebintu ebisembayo Yesu agenda bawa briefing Yesu ali ku kirala Yuda ali ku kirala Yuda Iskarioti n'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami ba serikale bw'anaamuwaayo gye bali ne basanyuka ne balagaana okumuwa effeeza n'akkiriza n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina nga tutegeka protest vote abasajja batandise ddo nga bali ku 12 okunoonya engeri gye bamuwaayo ng'ekibiina tekitegedde sina blockinga muntu sina blockinga ko sister Rose nedda nze si blockinga bantu sister kwali sister nkwetondedde bannange wama sister Rose nsonyiwa bwe mbankunyizizza ulira setaani n'ayingira mu muntu omu ku 12 n'atandika okunoonya bwamuwaayo ng'abantu tebategedde n'atandika okumuwaayo okunoonya engeri gy'atandika okuyuwa ddiiru zonna jjukira yali omu ku 12 ate nga ne ku 12 nawe ayitawo n'abeera ku top cream kubanga ye yali alina ensawo y'ekibiina ekyo Yuda yali wakati mu kkowa gundi z'entambula nkugambye twakirabako ekalangala twakiraba mu kulonda okuwedde abasajja baatulyamu olukwe ng'ensi tetegedde ng'ekibiina ky'abantu tekitegedde omwoyo gwa Yuda weegulina kati gukyatambula oyo Museveni avuluza ebyobufuzi by'eggwanga Uganda okuva mu myaka gy'enkaaga ajja n'ayingira nkugambye kyova olabanga Abanyarwanda abasinga ba DP omanye engeri Abanyarwanda gye bayingiramu ekibiina kya DP nga Museveni ali n'obote ng'ebyobote byabimanyi n'agamba Abanyarwanda wansi ku ground mugende mubeere mu DP tutegeere Beni Kiwanuka azzaako ki Abanyarwanda bayingira DP si lwakuba baali ba DP bayingira DP lwakabano kumanya DP eteesa ki genda obuuze buli Munyarwanda yenna wa DP
Ffe twagala nnyo Buganda Ssaabasajja Kabaka buli munyarwanda yenna wa Buganda ali mu Buganda awo. Si lwakuba baagala Buganda ezzaako ki? Kyova olaba ebyammwe bye bitatambula, ebya Buganda bye bitavaawo, kubanga alyamu olukwe ali mu 12. Kati ate kisukka nnyo bw'otamutegeera. Yesu ye kyamuyamba yali afuna security alert ng'eggulu limuwa security alert namugamba kola kyonna ky'okola mangu, kyonna ky'okola kyekyo. Yesu yakola ekintu kimu, okubonyaabonyezebwa kwali kumutwala mu destination, otherwise akasajja kaali kamwekiise. Setaani yali amaze okuyingira mu Yuda nga Yuda takyadda mabega. Olaba ekyo ekiteeso kyendeese tebajja kikkiriza kuba abamu ku bo Setaani yabayingira mudda. Naye n'obagamba kituufu tugenda kujjako Museveni ku luno nalo na mutima na bidi nti ye temujja kuba MP tuconcentrate kujjako Museveni awo oba osaaga waali bo tebasobola kusurvivinga nga tebali mu government. Ffe tusurvivinze emyaka 40 nga tetuli mu government. Bo tebasobola kusurvivinga yadde emyaka 5 nga tebali mu government. Ate bo tebasobola struggle kuba tebagibeeranga namu. Tebabeerangako mu struggle. Tebabeerangako mu struggle. Era bo bayimirawo ku feeza ezo ze babawa okutulyamu olukwe. Ate nene enjiri bannange Lukka yagisunsula bubwe. Lukka yasunsula enjiri eno. Essula ya 22. Awo embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eyitibwa okuyitako yali enaatera okutuuka. Embaga ya protest voting eneetera okutuuka. Bannange Sister Rose twakwetondedde. Sister Rose twakwetondedde mukwano tusonyiwe. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta kubanga baali batya abantu. Yesu ateekateeka embaga. Bakabona n'abafalisaayo baagala omutta naye ng'ensi tetegedde. Kubanga baali batya abantu. Yesu yali atuuse ku levu nga abantu tomujjako abantu nga toyinza mukwatako nga abantu bamanyi. Nkugambye nga bwolaba nkugambye bw'osoma Bayibuli eno n'ogituulamu bulungi mu nolowooza ku byaliwo ng'obituddemu n'olaba revolution ya President Kyagulanyi Ssentamu bifaanaganira ddala. Nga bwe bakwata ku Yesu publicly obeera owedde tojja mujjawo ne batandika okunoonya engeri y'okumukolako ng'abantu tebamanyi. Awo Setaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isukalioti eyali ku muwendo gw'abo 12. N'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami ba sserikale bw'anaamuwaayo gye bali. Ne basanyuka ne balagaana okumuwa effeeza. Ojjukira Museveni bwe yali mu State House n'agamba NRM muyambeko ku mpuuga tagwa. Mpuuga temumwogerako. Mpuuga waffe mu muyambe olwo nga tumwekiise empuuga tumukutte. Museveni n'abagamba oyo mpuuga akola emirimu gy'amaanyi tavaawo awo kukya komishona mpuuga abeerewo. Bayibuli egambye ne basanyuka olw'okubanga yaavuddeyo okumuwaayo. Nakkiriza n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina. N'anoonya ebbanga ery'okumuwaayo. Nkugambye empuuga yanoonya ebbanga ery'okusaanyaawo NUP. Mpuuga yanoonya ebbanga ery'okukikola. Nakugambye ne kakati abaana ku kitebe bamiisinga mpuuga enkwata gye yali abakwatamu. Naye ng'eryo yali yeegulira bbanga kunoonya bbanga wa waagenda okuweerayo oli. Mpuuga yavimba. Mpuuga ye naye bannange Mukama kumbe munda mu ye mwalimu omuzimu omubi ogumuyingiddemu. Nga bw'omulaba ateesa mpuuga yatambula ng'ali ne Joyce baagala. Ne balumba famire z'abantu bonna abaabuzibwawo. Mu kamera nga batugamba birala ne mabega wa kamera nga boogedde nabo birala.
bajja ne balumiriza mpuuga yabagamba bakanye babasasule abaana babaveeko naye nga mu kamera wano bakulaga era tumukyalidde tugenza tuuka ng'obulolo buli mu nnyumba kale bagamba oli yayeranga ennyumba obulolo bufuuse obulolo kakati bannaye mulabeeyo kakati embeera nga mbi naye Museveni olimba ng'emabega wa kateni bagambye mukkirize gavumenti ebasasule mu kiveemu ye Yokana yalipootinga bw'ati Yokana ye yalipootinga bw'ati essula ya 12 awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo Yesu gwe yazuukiza mu bafu awo ne bamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo. Olaba abantu bano bwe bawandiika event eno eryemu gyensomye mu Luka gyensomye ne mu Yokana naye oli Luka yali asamarayizinga n'abako byajjamu ono ye Yokana yalina olugambo yali awandiika ebintu atunnyonnyola baali bagenze walirwe baali bagenda okonfaminga ekyamagero ky'okuzuukira kwa Laazaalo nga waali ne Yesu yazuukiza waali eyenjiri ne gibuulirako ddeeyo okitegedde kati ye Yokana abitugirayo kuba Yokana ye yalina yirere nga yakugirayo ekintu ono Luka yawandiika nga dokita kuba ye yali yasoma asamarayizinga sigamba banange ate twalidde emmere simanya amatooke emmere y'ebika byonna lumonde amatooke muwogo ebinyeebwa ebyennyanja kasita ayogera emmere y'ebika byonna kitegeeza lumonde ne muwogo yabaddewo kati ye tabinyonnyola kati ye Yokana abikunnyonnyola ekyennyanja ekyokye ekikalirire ekya supu ate nga supu mungi waliwo ne kiri ekirala ekitaali mu supu kati ye Yokana kye yakolanga yabitunnyonnyodde byonna naye nyina statement gye njagala nogiwulire emaliza n'aweereza naye Laazaalo n'ab'omu ku abo abaali batudde naye ku mmere awo Maliyamu n'addira laatiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agisiiga ku bigere bya Yesu n'attaanya ebigere bye n'enviiri ze ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta naye Yuda Isukaliyooti omu ku bayigirizwa be agenda okumulyamu olukwe n'agamba nti kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugaggyamu eddinaali 300 okugabira abaavu kale yayogera bw'atyo si lwa kujjukira abaavu naye kubanga yali mubbi yayogera bw'atyo si lwa kujjukira abaana baabwe abaawambibwa mpuuga yabatambulamu bonna si lwakuba yali alumirirwa abaana baabwe be baawamba oba bano abaawambibwa abaana yakola bw'atyo kuba yali mubbi omuzimu gwali gumaze omuyingiramu awo Setaani n'ayingiramu Yuda ebirala byonna byakola byali bya kibbi bano bonna batulipotingira event egi ono kye yeerabira ono yakiteekamu ono kye yajjayo ono kye yajjamu ono yakiwandiika naye wulira kambabuulire mu abatulyamu enkwe Matayo essula 2:7 muwulire mu abali enkwe mu byobufuzi bino wulira essula ya 2:7 naye obudde bwe bwakya bakabona abakulu bonna n'abakadde b'abantu ne bateesa wamu ebya Yesu okumutta ne bamusiba ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato w'essaza awo Yuda yamulyamu olukwe bwe yalaba ng'omusango gumusinze ne yejjusa n'addisa bakabona abakulu n'abakadde ebitundu ebya 30 ebya ffeeza ng'agamba nti naye noono okulyamu olukwe omusaayi ogutalina kabi naye bo ne bamugamba nti guno guli ku ffe musango gwo effeeza n'azisuula mu yeekaalu n'afuluma n'agenda yeetuga. Mmwe mwenna mubadde mulyamu struggle olukwe kuba ebadde tebamanyi naye mmwe bwe mutetuga physically mugenda kwetuga politically naye ekyo kyonna kiki ekireeta ekyo kulya lukwe nkugambye Yuda yakola ekintu ekyokulya olukwe mu kampu yaabwe ne mubamu emirambo 2 olunaku lumu Yuda afudde Yuda abeera yakafa ne Yesu ate erina naye ne bamuligita ezize naye naafa